naye oluyimba lukadde lukadde naluleka mu studio nzo omu kuba lukolera ddala mu studio bana muyita nti jantu gende tukole omusajja aganira mu nju nanga olaba najja nangamba olaba sigenda genda kola lero sina manyi gagenda kola naye ng'otegedde gukyaliwo gwe tugenda okukolerako ibula akumanyi omumanyi omumanyi akumanyi era Ibula anjulira nti Ibula yankyawako mu kaseera ako naye kati kyali wange twaddingana naye yankyawako mu kaseera ako ng'amanyi nti nze yaganya okutwala omuyimbi okukola olwo omuyimbi ng'alina momo nga tamuyina ng'ali wa momo nga balina momo waka era ke kaseera aka kagenda nze nengena nga mtampola mpola ne twawukana bibiri waliwo okutomera ne wabaawo okkoona teyatomera yakoona tutaddemu amakanzu gaffe kwolwo nalina okukola emirimu gyange wali kusula motozi okubeerawo nga ntudde nnoonya akawogo kange nvuddeyo nzize maze olunaku lwange lulamba n'obusente tubusonze tutaddemu akasente kaffe n'obudde tubumaze tuzze ku mukolo myezi 5 oba mwaka gumu tazadde na mwana mbw ate mwawukanye oba totubazeemu magezi bw'oba w'amagye bw'oba weewandiisiza okuyingira amagye tebakukkiriza gafuluma kati yakkiriza yayingira ensonga yagimanyi bulungi nnyo nti bw'oba kuva dda agimanyi tewali kyatamanyi byenjogera tewali kyatamanyi tewali kyatamanyi nti ku nsonga y'obufumbo tekuliko kyatagimanyiiko okusinziira ku bigambo bye twayogeranga kuva mu ntandikwa okusinziira ku bigambo bye twayogeranga kubanga tekuliko kye tutayogeranga ku nsonga y'obufumbo kati agume amagezi gemuwa alinnye loole ye jafanga ye agume amanye nti yalinnya y'amagye emuvuge paka gyekoma alwane lutalo lwe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Balamusiza mwenna magana bafa batulaba amanya yenze Sakoz Farouk. Channel proudly sponsored by Sozo Pokare Konsala baga boyina byonna ebyawaka eby'omunju ebya gym bya restaurant bawe bibawe kati bakuwesene. Mugana wange wasula moto akugamba toyagala motoka kibanja mpola genda we Makindye akuwe motoka ye byategeera bya motoka motoka zonna weziri esula nkutumiddeko nnyo gene Makindye awo nga kalenda awo waliwo ekibanda awo waliwo amafuta bagayita Africa bagayita Africa ya opposite amafuta ago kibanda kya muganange sula moto wekiri genda awo akuwe motoka wevuge obulamu bunyuma olinamu emmotoka sibwe kiri baba kati ono gwendi naye baganda bange bamuyita manager Ed songa za Dax Cartel bibana ba managing Dax Cartel from A kati yabimanye bya momo ne bya Dax Cartel tuzze wano atumenyere agenda tubula batandika dokolagana ne Dax Cartel bakyakolagana tebakyakolagana bali kuki kyekigenda maaso omuyimbi waabwe asirise ebintu byatabukirawa manager Edward tuberenga tukanye ensonga sula moto nkutumiddeko tugende muganda wange maaso soka weyanjule amanya agange mpitibwa manager Edi ensonga za Dax Cartel ezo mutandika okolagana naye ndoze emyaka gyetoolodde era emyaka giweze okutandika okolagana naye ndoze okuva twazaalibwa kuba twazaalibwa wamu twatandikira wakaffe na wamu Masajja mwali Masajja era n'okutandika okusoma kilasi esooka nga twewerekera ffenna ne Kateero n'abavubuka abalala bajje bali Masajja bwe twatandika okusoma kasomero bakayitanga ka Mother Care Masajja kabeeranga Masajja eyo gye twatandikira okusoma ffenna nga tuli bato so which means Kateero gwe twogerako like omumanyi okuva ku paka ku Z jagala tutemeteme Kateero moma ayingira ddi mu picture awo wonna bashimi dropa betalikira bongo bonna bali ludda wabali waba exo njijukira producer exo si yakuba zi self service bani abo bali mani bichi oyo exo bwe twakolanga era bwe twabeeranga mu management ya Kateero be bamu ku basajja abatandikawo Dax Cartel exo be bamu ku bamutandikirawo ddala okubanga bamufuula kyali. Okay. Kati muganda wange njagala tutemeteme Dax ono musisinkana wa mu bya business nga tujje kubira ebya Mother Care gye mwasomera mu business mutandika ddi mwasisinkana mutya ebya Kateero ebyo okukwatagana tusinkana ebiseera ebyo nali mbeera nnyo ne Bafana nga tukola nnyo ne Bafana okutandikira ddala yose okutandika ebyokumanaginga natandikira ku Bafana
okutandikira ddala kati nga Bafana akyali upcoming ddala gwe yatandika Bafana nga bwe tubeera bwe tuti ne Bafana ne tujjaawo nga tutandikawo Bafana gundi n'amutwala Amoni ono wayiyamoze awo n'abakwasaganya ne yiyamoze nze nesigala ng'era wendi awo nga wenkola nabo awo nga mbeera nnyo ne Bafana olwo ebiseera ebyo ng'ate olwo nkola nga nkolereyo Olwanda bwenkomawo muno kati tuba tuli ku interview tuba tuli ku show ya Bafana ng'ategeka night tuba tuli awo nga ndaba Kateero nga ndaba Sula nga sinaba kumanya nti ye Kateero erinnya lye nga ndaba Kateero ayambadde stocks. Kateero ye yani amannya ge ye Sulaiman Sebunya. Bano ba Dr. Amuza bebo bennyini kati mukolagana ne Sebunya Sulaiman fege tuyita Dax Kateero ansisinkana ku ngolo akyakola ne Josh Boss bamuyitanga Josh Boss nga bakola ne Exo bansanga ku bazze kuyimbamu ndaba Kateero ayambadde ebistocks ati ntize eviri ampita muwonge okola kyeno mubuuza Sebunyono nyekiwano tiashi nzize kuyimba ogenda kulaba kyengendo okukola wano ku stage avaayo avuga wirubalo bamuleetera ku wirubalo azze okuyimba ng'ayimba muvubuka mpulira ayimba ebitwakulukuta bulugala tino ng'avaayo ku stage ne ku stage nadduka ne mufuwa ate muganda wange nga naye nga akyali upcoming ebiseera ebyo nga tanaba kuba musajja waki naye nga wanjawulo ayambala ebigoyegoye ebya kalakala nga bwatyo ye style ye nga ndaba omusajja akutta akanywata omusajja omukulu olwamala nanziza kumaba naŋŋamba muganda wange nkwagalamu nga muwe namba yange y'essimu ng'agenda nga wayitawo akaseera baawukana ku Josh bajja Exo bakola ekintu kyabwe Exo Kateero nga batandika ekintu kyabwe Wizard Order label eyo label nga batandika Wizard Order bakola studio batandika okukwata zi video nga mulimu ne Danti akwata zi Kazibwe Danti nga naye mwali nga batandika okukola enyimba zaabwe nga nze ku studio nzijaawo nga omanya abayimbi ebiseera ebisinga nga bakyali ba upcoming bate balinamu kasente nga nze ate olwo ninamu katooka katonotono nga bwe nzija bwe mpita yaawo waliwo omukyala bamuyitanga Naalongo wembaga aba baweeyo ebyokulya nga bonna ndeka mbagulidde bwe ŋŋenda ku mirimu gyange awo we natandikira okuba ne Kateero nenvaawo nenfuuka maneja we nga nzijja nnyo ne tubeera ffenna ne mbeera maneja we okutandikira awo ne tujjaawo ku luyimba lwa self service ng'era tuli ffenna awo wonna awo ngonanga we tuli awo ne Mandu owa Kapakaati Mandu yavaddanga Wandongo yali Wandongo ngolo ali ne Kateero ngolo tuli ffenna awo wonna bannange endongo eno awo ne tutandika okuba ffenna ne tujja mu bulamu nga Exo okutwawukanako ekisawasa mukazi we yali wa mukyaki Exo atuuse akutta ebintu bya studio abigabidde kyaki Mukama ajja kuleeta ebirala tukoze omukolo gw'Exo nayo guwedde ekisaawo tetwaddamu kubeera naye ng'akoze eki ng'agenze bw'atyo ne tubeerawo mu mbeera eyo ne tugamba atujja pambana basinga obungi ne batandika okugenda mpola mpola ne batuleka bolo Kateero ye n'asigalawo ne tutandika opambananga ne Kateero mu mbeera yonna n'omwana omulala bamuyita Baptist ate oyo yamanyi nnyo Kateero nnyo Baptist mutabani wa Edgar Watson nga olutubeera nnyo naye awo lwakukido tubeera naye buli kamu naye kuba kusula njala tugisula ffenna olwo ne tutandika mpola mpola ne tukola ennyimba oli wa kabina toyina makudde tuzze tutandisa okukola ennyimba gye twava ne tukuba baala soke tugende Momo 19 ono abantu bye baagala otegeera ayingira dde mu bulamu bwa Dax Kateero abasinga tubuukidde etambula tetumanyi gye kivudde ekintu kino Momo 19 ayingirawo ddi gwe manager otegeera otya Momo 19 yali mukwano nnyo gwa Metaniki na Bongo yali mukwano gwe nnyo yamuleetereza
okubanga omukulu ono atuuka bakwatagane. Entandikira Bongo ye yaleeta Momo. Ye yatandikiriza yamusembeza ennyo bwe baalinga. N'amuleeteza ne babeera bonna ng'ab'omukwana abantu abaagalana ababiri ne babeerawo nga baagalana ne babeerawo ng'abaagalana ne tubeerangawo awo ne tutuuka omukulu n'atandika okubanga olumu bw'ajja n'asula eno olumu n'asula eri ng'ow'amaka abiri bw'asula eno bw'asula eri. Mwali mubeerawo olwo ku Salama Road olwo nga gye tubeera nga nze nga mubeerawo gwe nali nze nsula wange Shimdropa balina enju yaabwe nga nga yaliko nani nga mwe mwali ne Katero baali balina ennyumba nga nnene. So Katero Shimdropa Netandiki na Bongo baali basula wamu ba Baptist bonna nga batwapangisa amaka nga mwe babeera. Momo 19 ayingirawo Dax atandika okusulako nga b'omukwano nga babeera nga olumu we bagenda out we babeerayo ne badda ne bamanyi gye babasuze nga b'omukwano olumu nadda ne badda bwe bityo. Okay. Kati ebintu bifuuka di serious Momo ne Dax. Okufuuka serious sijja kubulya nnaku za mwezi kuba sibijjukira n'omwaka sikola ki sigujjukira. Naye babeerangawo ng'ab'omukwano ne tutuuka ekiseera Katero n'akwata ekkubo ne bagenda ne bapangisa amaka gaabwe ne Momo ne bapangisa amaka gaabwe ne bagenda ne batandika okubeera bombi. Mu kukyala mu kugenda okukyala tebaatuyita lwaki nsonga ki omukulu yamanyi ne mukyala we lwaki tebaatuyita ku mukolo era bagenda ne balya emmere yaabwe omukolo gwabwe ne guggwa ne biggwa bwe bityo. Tetwalabikako era sirina n'omu gwe nalabayo ku we twabeeranga kabeekiso kaabaani sina gwe nalabayo zonna feesi zinalabayo nga mpya nga mbamanyi naye nga mpya kitegeeza yali afunye mukadde ako emikwano emipya yali alina okubeera naye. Ate ekibuli naye tetwalabikirayo era mu kaseera k'ekibuli omuntu yali atuyise bonna ffenna twali ba mukwano kuliko owa City Events Kampala oye bwe twabeeranga naye kati Kampala yali atuyise kati Katero ye yali tatuyise ate nga Kampala omukolo gwaliwo olunaku lwe lutya lwe lumu ffe tugende wani ewa Kampala era twali ku mukolo gwa Kampala kwolwo yero yali ekibuli. Kakati kyenjagala otegeera Momo waayingira wano kuba basanze mwine ekigurupu eyo music label ebeeramu abantu bangi waliwo ebikyuka waliwo ebitakyuka because twetaaga otegeera nti abantu bano okwawukana biki godzeeno onazeeno byajjawo bitya omukulu baali bamusinzizza amaanyi oba yali abakooye bukooye kyali kitya yali tatukooye naye kankyogere nga gwe bw'okyogedde nti omukulu baleka bamusinza amaanyi ku sayidi endala omukyala aleka yamusinza amaanyi namugamba oyo gundi simwagala mu maaso gange oyo nedda tukiyita yamutwalira ku mungi waliwo omukulu omu eyambuuzizza naŋŋamba naye Katero kiki ddala omukyala yambuuzanga naye omukyala ng'amutwalira ku mungi kiki ng'amuvuga speed speed gyamutwalirako ng'amutwalira ku nnyingi ntuma munnaye omuntu abeera mulaavu ye nga bali mulaavu toteekayo bibyo. Naye njagala tegeere kibuli ani avuga munne speed okugenda ekibuli kuba bino byonna byapeninga mu biraba saagala edimbe oli manager w'omuyimbi ono ebintu byonna wali biraba kati nkubuulira amazima Katero gwemmanyi oba Katero gwempulira gwemmanyidde ddala Katero si yeetwalira ku mungi otuuka ku mukolo ogwo si yavuga speed okugenda ekibuli ne Katero naye akimanyi n'abamumanyi bonna bakimanyi era buli omu yakyewuunya nti Katero tekisoboka naawe kyali kibuli baamutwalira ku mungi okutuuka eyo yonna okutuuka ekibuli ye yali ayagala mukyala we nga ye ebyaddala amwagala era n'okwagalana bakyayagalana naye balinamu obuzibu butono nnyo bulabika obubasumbuwa. Tugende ku luyimba omukyala yavuddeyo n'agamba nti nomukuba ennyimba bbiri nga temumugambye kate nga zonna zirina ensonga gye ziriko mwasooka ne mukuba luli
ne muzzaako enswa. Kakati enswa eno Kateero yali ategeeza ki? Okitegeera ti message y'enswa naye yagambye yemu ku nsonga ezikola ki ezamukyankalanya. Message oluyimba lw'enswa tusooke tulutemeteme. Oluyimba lw'enswa lukadde, oluyimba si lukadde era mwalukolera wa? Naye oluyimba lw'enswa olwo lukadde. Tuyinza okuba bino tebirinamu. Kweli? Asobola okuba nga message yagiwandika oluyimba lwali lukadde nga twagikola naye nga message ku side eno ng'osanga ntuufu kyava batadde oluyimba lwabwe naye oluyimba lukadde lukadde naluleka mu studio nze omu ku balukolera ddala mu studio. Mwalukolera twasooka oluyimba ne tulukolera ewa Shid Beats ya ne luvaayo ewa Shid Beats ne tuluzza ew'omukulu eyakola ebbaala ne baluddamu ne balukubaawo era lwe lujempulira gye baatadde lwe luyimba lwe baatadde naye ng'oluyimba message nga bwe yabiwandiika yali tali ku mukyala woono saagala ngambe nti yali ku mukyala wo oluyimba lwali ku lwabyo kubanga twaluwandiika dda olwanswa. Oluyimba luno mulukola Momo ayingidde mu picture nga Momo tali mu picture nga tannayingira bulamu bwa Dax Kateero. Yaliwo ebiseera lukadde nnyo naye yaliwo kuba Kateero aludde ne Momo emyaka giringanga emyaka giwera ena. Myaka ena giwera nga aluddewo baludde kubanga gundi self service wa myaka 7 7 years back kati 7 years nga wayiseeyo emyaka 3 kitegeeza kati kubawuulwawo bonna biki byonna bbaala abawuulu bonna ku bbaala teyaliiwo kuba bbaala ayinza okuba ali myaka nga 5 ku 6 bbaala teyaliiwo. Okay. Wano kubawuulu abaddewo Momo abaddewo awo nga mukadde awo nga Momo mukadde ate kubawuulu agenza ofuluma nga Momo mukadde nga waali kitegeeza omwana ono babadde beeyagalira ddala baludde nga bali bonna. Momo emirimu gye emikulu yali ki? Yali business woman yabeegattako ng'akola bintu ki? Kuba abalala bagamba yali dansa, abalala bagamba wa karaoke. Momo taberangako Vixen. Okubeera Vixen yayingirirako mu luyimba lwe bayimba ne Shimu Dropa oluyimba lwe bayimba ne Shimu Dropa baali bali ku ssomero lulaga lwa ssomero luli awo bwe lutyo ne bayimba oluyimba olulala awo olutegedde ne bayimba oluyimba olulala awo olwalwo yayimba awo nga siriiyo nendaba nga amutadde mu vidiyo lwa Vetulis Misege kati wabeereddemu video Vixen naye mwamusanga ku video shoot mwamuyita okujja okukola video azinire mu video era gye mwamujja yakyogera alimba era abakyogedde aba alimbye tetwamusanga eyo wabula ye yali akola ku BBS yali akola ku BBS ebiseera ebyo era we beefuniranga oli akola ku BBS so message y'oluyimba lw'enswa Momo yeekwasa ya bwerere kyotegeeza ye yeekwasa ya bwerere wagamba mbu oluyimba abali kunze bali mu kunkona musobola okuba mu message ezimu nga zimuyingidde nga ziri ku kintu osanga muziri mu nsonga zaabwe ze simanyi nnyo naye oluyimba lw'enswa lukadde nnyo nga ne Momo tebannaba kulowooza nti banaakyankalana lukadde ddwo talwekwasa kakati nawulirako waliwo be nawulira nti Dax Kateero abadde ajookebwa kituufu nga ye omusajja mwaba mubeera okumpi because Dax Kateero nze kinuma bamutadde ku musalawo Dax Kateero nze simumanyiko kyobwenzi abayimbi bonna mbamanyi abasinga mubeera mainstream ngiruddemu abayimbi bonna abawano mbamanyi neeyisa yaabwe Dax Kateero ebyobwenzi mbadde sikimumanyiko naye golowooza obuzibu bwavaawa obutuufu nga tetunagenda ku kiri omanyi tosobola kusala gwakawala nga tonawulira gwakalenzi ebigambo Momo bye yayogedde ebimu nabiwulidde Kateero gwe mmanyi asobola okuba nga yakyuka saagala nkyesibeko nnyo gwe mmanyi asobola okuba nga yakyuka
bwe kuba kulwana ng'abamu obudde bagamba Kateera alabika akuba Momo. Bwe yamukuba waliwo n'ekifaananyi kyagize ng'omwana eriiso liriwo eriki kiriko omusaayisaayi. Kati ndudde ne Kateero, maze ne Kateero okumala emyaka. Kateero asobola okubeera awo n'anyiiga nnyo naye Kateero tasobola kukuba muntu. Tasobola. Abeera nayeekalakasa nja kukuba naye tasobola kulwana. Kateero gwe mmanyi. Kati waba yalwana awo simanyi. Kuba kyongambye sisobola kwogera bintu by'essaali eri nga balwana naye Kateero gwe mmanyi okulwana kwe kuzibu. Olaba newe waliwo olunaku lwe twalwana ne Gravity mu Lubiri. Naye Kateero yewe yawulira olutalo yadduka yeekweka eri. Era ffe ne tudda mu lutalo lwaffe. Gravity bwe yankyokoza n'ankuba. Era ffe twalwana ntalo zaffe ye ng'ali eri agenda okufubutukayo ng'olutalo luwedde. Kati simumanyi nnyo mu ntalo. So si mulwanyi. Awo bayinza okuba bamuwaayiriza. Tomanyi asobola okuba nga yakyuka. Asobola okuba nga atandika ebiyagayaga bye simanyi. Kuba simulaba nko ng'anywa enjaga bukyangambaawo. Waliwo amawulire ge nnafuna nti omukulu eyamugulira emmotoka yakubira Kateera essimu n'amugamba owaayi nga tonneebazizzaako n'amugamba ku ki nti oli faani wange nti emmotoka gye naguze bwe tewagirabye bw'omusiguze yagula emmotoka n'agiwa omwana oyo kati n'akubira Kateera essimu n'amugamba owaayi nga tonnenneebazaako. Tewabiwulira? Nange nabiwulira mu ŋŋambo. Kati saagala nnyo njogera ebintu bye nawulira mbu. Naye nga byaliwo? Simanyi. Nawulira mu mbu. Ekituufu kiri nti wabaddewo okujoogebwa eri ku sayidi ya Kateera. N'omukazi naye ndowooza Kateera abadde alina enjooga gyamukola ki? Gyamujooga. So Dakisa akwata essimu agamba halo nti owaaye gwani nti nze faaniwo ye faani namugamba naye emmotoka tewagirabye nga tewanneebazizzaako. Kitegeeza nti Dakisi abadde ajoogebwa mu mbeera eyo. Wabiwulirako tewabiwulira? Nali mbiwuliddeko ebyo. Nabiwulirako buwulizi. Kuba saaliyo. Era nabiwulira buwulizi. Ebibeerawo wakati waabwe ebyabafumbo nagambye saagala mbiyingiremu nnyo. Balina entalo zaabwe osanga ze babaddemu ze bajja balwana nga bo mu bufumbo bwabwe. Tewaliyo obufumbo butabeeramu ntalo. Bo bubeerawo nga bubeeramu okusika omuguwa mu mbeera yonna. Ate n'ebiseera ebisinga mubaamu abantu abaagala okukyankalanya amaka ga bannaabwe. Osobola okusanga omuntu nga yafubutuka eri naye n'atandika okukola ebyo. Oba kangeza okukuba essimu ng'eyo gy'oyogeddeko nti omuntu yakuba essimu n'amugamba nti nze ndi faaniwo nga totwebazaako okugula mmotoka ng'osobola okusanga nga yali tabimanyi nako naye nga osobola okusanga nga yali tabimanyiiko naye ng'agezaako kukyankalanya amaka ga bannaabwe. Osobola okusanga nze awo simanyi kubanga nze ate aliyo nga njigula naye awo siina bye mmanyi. Naye osobola okusanga omuntu asobola okubaawo mu mbeera bwetu n'abaawo okukyankalanya amaka ga bannaabwe. Naye simanyi nti oba kye kyabaawukanyiza naye osanga batugenza otuuka okwawukana nga balina ebintu byabwe eby'omu maka. Waliwo yavuddeyo n'agamba nti abantu bano bali ku sitanti. Bw'okiraba otya? Nange bwe nasooka ne nkirowooza bwe ntyo nga mpulidde oluyimba luteereddwa ne nkirowooza bwe ntyo. Naye bwe nagenze mbyetegereza ngambiraba Kateero wakamulaba mawulire emirundi emeka ng'ayogera ku nsonga ezo. Tannazoogerako yakoma okwogera ng'agamba ffe tuli ki tulyoke oba 5 days back. Si sitanti. Kateero eba kuba sitanti yandibadde avuddeyo ku kirombe gyali ng'agezaako okutambuza oluyimba lwabwe. Naye olaba tavuddeyo yadde okwogera ekigambo kyonna kitegeeza musajja watu yamanyi obulumi bwalimu. Omukazi yavuddeyo mawulire yayogedde. Omukazi agamba n'amahale gammwe ge mwaleeta mugakime mukime amahale ng'agagamba bandi. Mwenna management gwe kikwata andi nze saaliyo nga bagamuwa simanyi na bye baamuwa. Simanyi bye baamuwa byenkana ki. Kati saaliyo simanyi kitegeeza tagamba ffe. Omukulu gwe bayita Medimo omumanyi nalabye naye bamuyingiza mu nsonga eno. Medimo yo omumanyi
gwe mwalingaawo mwamuwulirako kukulu. Sijja kulimba ye simuwulirangako ne mu nsonga zino ngenzo biwulira mbiwulidde kati Katero gwe mmanyi si musajja mwenzi. Si mwenzi? Mpozi nga abutandise mu biseera bino naye Katero gwe mmanyi si mwenzi. Naye omukyala ye sisobola muteerayo mukono gwange, sisobola kubanga simanyi nnyo gye yatambuliranga. Ono naggambye ye okuva buto bwange ye tuli ffenna oli sisobola muteerayo mukono gwe kuba simanyi mbeera ze ne gyatambulira. Oli mukazi akwanibwa bukwanibwa ate ono omusajja yakwana. Kitegeeza ono kyangu nnyo ye controllinga ganda akwana. Oliyo buli kaseera omuntu amulemerako lwampaka amukwane. Kati ye simanyi ensonga ze ku kyobwenzi Katero nedda. Katero si mwenzi? Ate ku kyo ssente Katero okuba nti kangeze oba alina omululu gwa ssente mungi nnyo nti oba mu ssente nti oba kangeze ebintu ng'ebyo bibakyankalanyiza. Yes, tewali muntu atayagala ssente era nga ye azaagala. Era Katero bw'akwata ku kikumi kye bw'ati n'akiteeka mu nsawo ezo ziba zize teziba zizo. Ezo ziba zize. Naye Katero gwe mmanyi tasobola we ziba ssente nti gw'ozikutte nti zizo ate tazirulunkaniramu. Tazirulunkaniramu, ebyo biba bibyo. Naye ku kye bw'ogamba nti oba ssente ze zaabawukanyiza oba bwenzi omukazi gwe bakwatidde mu bwenzi oba musajja gwe bakwatidde mu bwenzi, kati awo siina kye mmanyi era simanyi nsonga yabaawukanyiza. Eddie, nga mmwe mwakolawo ki nga mulaba muganda wammwe bamuvuga sipiidi, nga mmwe mwakolawo ki? Because wolaba nga muganda we gwe mbadde nkola naye Masembe nga waliwo akawala akamutwala sipiidi, nsobola okuvayo ne mugamba wayi Masembe wala oyo simwesiga. Mulaba ne bagundi ne bapromota gundi ne gundi naye kola bwoti mwamuwa ku magezi oba nammwe mwamuleka musajja wattu nayingira omwala kati muli wano mugira. Ffe twabeeranga awo edda ne Katero era naye nkiwa abijjukira bulungi nnyo nga tugamba ekintu kimu nti laavu esiriwaza bw'ogigwamu ennyo. Ng'era tulina eŋŋombo yaffe egamba nga bwe twabeeranga ntugamba nti ebiseera ebisinga omuntu bw'afuna omukyala ayinza okusiriwaza n'akujja ku banne. Era zinna bye ŋŋenze ndaba ebimu erudda bituufu bituukirira bibaawo. Nga tulina omuyimbi omu gwe twegerezanga ntugamba Gwiraba gundi bwe yayagala bwe yafuna omukyala n'agwa ennyo mulaavu nnyo n'omukyala n'atandika omukontrolinga ng'amulemesa n'okugenda ku show ng'agamba sente bakuwadde sente meka ku show. Ezo nawe tezikusitula kiro kino ogenda kukola. Bireke omusajja abeerawo ewaka nga buli kimu abeerawo waka. Kati Katero osanga oba bwe yagwa nnyo mulaavu n'atandika okubeera nnyo ne mukyala we mu mbeera bwetyo. Kubanze baakubako waliwo ebbaala emu gye baakubako ebintu era bye bimu ku byandeetera okwawukana ne Katero. Gundi yali ategese sheeyo bano gayi akola ku Spark kati ennaku zino yali ku UBC yani Ibla yali ampise nanga blood nina kashow kange njagala onkolereko ne mga Ibla tekina buzibu tujja kukolera natuuka okuyitayo omukulu nti jangu tugende tukole ngo omukulu yava munju nga tavaayo nti jangu tugende tukole ngo omukulu ava munju okakana ebintu by'abandi abegga bakijjukira ebiseera ebyo nti baali batimbye Katero ebintu ne babikuba nga ki ekimulemeza munju ate nze namanyi ali mulaavu sijja kulimba nti kino kuba saamanyi kuba namuyita nti jangu tugende tukole omusajja aganira munju nanga olaba yajja nangamba olaba sigenda genda kola leero siina manyi gagenda kukola naye ng'otegedde gukyaliwo gwe tugenda okukolerako. Ibula akumanyi omumanyi omumanyi akumanyi era Ibula anjulira nti Ibula yankyawako mu kaseera ako naye kati kyali wange twaddiŋŋana naye yankyawako mu kaseera ako ng'amanyi nti nze yaganye okutwala omuyimbi okukola. Olwo omuyimbi ng'alina mmomo ng'atamuyina ng'ali wa mmomo nga balina emmomo waka. Era ke kaseera aka kagenda nze nengena nga mtampola ne twawukana. Kitegeeza omukazi yamusinza amaanyi yamusika babadde mulaavu nakati nekuba kuddiŋŋana nze kimanyi basobola okuddiŋŋana kiva nga nti toteekayo bibyo mubaagalana babi tosobola kuteekayo bibyo basobola okuddamu ne baagalana ku njagala gye badde beeyagalamu obadde naawe obiraba kati basobola okuddiŋŋana wabula ye nze amagezi gempa mmomo akwatagane ne bbaawe
batereze ensonga zaabwe babezeewo obufungo kubanga kati ku myaka gye babadde nga bali bonna emyaka girudde nga bali bonna sikyo emyaka gye bamaze nga babeera bonna okubanga kati baakamala okugenda waneeno ku kasozi bafubutuseeyo bamaze okubawoowa tewannayita na myezi si mu Desemba emyezi 5 emyezi 5 ku myaka gye bamaze emyezi 5 nti baawukana tola nti waliwo ekitali kituufu awo ku myaka gye bamaze nga bali bonna mu myezi 5 butaano ate mbu baawukana ezo ensonga badde batuula butuuzi nti kiki nti kino nga tebize na mawulire ne batereza ensonga zaabwe wadde basereebu nti buli kantu ke bakola babeera babalingiriza niwe bawe ebintu ebimu bye beekweka nti Katero yagezezaako okukweka ensonga yagamba nedda tukyali ffenna singa n'omukyala yavuddeyo n'agamba nti tukyali ffenna naye nga be bamanya amaziga gaabwe ge bakaabira mu kisenge kuba buli omw akaaba ani musobya mu nsonga eno eyavuddeyo n'ayogera ekituufu oba oli asirise naye ng'ekituufu akimanyi omusobi saagala nsalire muntu musanvu naye ono momo yeetereze nga ye yeetereze kyovula ngambye ne baganda bange bali eri nti ensonga zaabwe bazireke zino bazireke baziveemu momo okwogera ekituufu ate omugamba otya yeetereze because Dax amanye ekituufu naye asirise momo avuddeyo ayogedde ekituufu ate gwe mugamba yeetereze basi bategeera nedda ensonga zino zireeta mu lujjudde mu kisenge kyammwe gye mwali nga mutandika entalo zammwe waliyo abataaliyo ezo ensonga z'abantu batono nnyo kutuula kutereeza maka gammwe mudde mufumbo oba okulemagana oba okutereeza buli omu atereeza ebigaano ebyamu n'okutereeza asobola okubanga baatuula dda ne bagaana okutereeza nga bigaanya okutereera naye ku myaka gyonna egibaddewo era ne bagenda ne babawoowa mu myezi gino 5 gye baakatambulako mbu baawukanye ku myaka gye bamaze nga bali bonna tumalirize n'ekya nawulira mbu ekyagobye wa Katero mu mwali finance zaali tezituuka wali okola bubi musical nga tatambula tukomparinge Katero omukadde ne Katero omukadde gwe wali omanaginga noono omupya musical omusajja ono akola atya ebintu bya Katero sikyabitegeera bulungi muganda wange ekituufu kyo kiri sikyategeera bintu bya Katero nga muki mu music kyekyakwawule wa Katero si finance kubba sente za musajja kyali kitya ekituufu kiri nti nze okwawukana ne Katero mu bya management osobola okusanga ndowooza ebigambo byali bingi ate nze sikolagana bintu ebigambo ebisukka ebingi nze biba binnemye era nzira buzi ku mabbali era ebigambo ebyasukka mu bannanga abamu be nakolanga nabo ndowooza nga baagala okumumanaginga nenabeeranga nabo era mwe mwava omu kati amumanaginga mu mbeera eyalingawo nga balaga nti nze music atambula bubi siwo walina okubeera alina okuba nga ali waggulu nnyo nga waali wabi nnyo era nze mu mbeera yonna nakola ebyange bye nali nkola wakola project kinaki nyingi comparing tulabe kati gwe manya okutandikira ku luyimba okubeera ne Katero ddala okutandika ezo nnyimba ezatandikira ddala lwali tutuuse olw'obwana tutuuse yaliwo ze zimu ku nnyimba tutandika tulina beekiso olw'obwongo bwali bwaffenna ekiso mandu akinani awo naliwo ne tujja self service wonna naliwo bawuulu wonna bawuulu y'omu ku basembyeyo lwensembeddeyo ddala okukola lwenaleka nga lutambula bawuulu naye ne bagamba nti music w'omusajja abantu nga bagezaako muulaga nti music nze owange gwenkolako tatambula bulungi ate ensonga yawano eyakasente naggambye ensonga ya ssente Katero tagirina mu yo saagala muwaayirize era ne wali nkyogeddeko nenkikoonako kati omuntu ne waba nga ayogedde ebigambo nti bakubbye oba bakubba ebyo Katero teyabiwulirizanga era nga y'omuntu ajja naga gundi agamba nti batubba nti onziba naye ssente bwe zikoze zikola kino nkiraba najja nga abantu bamuzimbamu information embiye najja nga atambula bw'atyo era paka tetwayawukana mu bubi
nti oba twalwana oba twaluyombera ddala nabita ne muleka nakola ebintu bye nange nentandika okukola ebyange era ku kyovula era we navaawo nadduka buddusi nga nzira musula motors okukola emirimu gyange era mu kaseera ako mu kwawukana kwange naye natandika okukola n'omusajja manager we kati bamuyita Vise akola ku CBS oba marketing ya ku CBS yakola bintu bya Kateera oli wa Masengere ono wa CBS ate ekyo kirala Kateera yatomera teyatomera yakoona biri waliwo okutomera ne wabaawo okukoona teyatomera yakoona mu mbeera yonna yeetereeze wabamanyi alina byeyanyiiza abantu tusobya tewali muntu atuukiridde abantu tusobya manager tumalirize lwaki abayimbi oba basereebu bano tebawangala mu bufumbo kuba kati gwoludde mu bintu bino obamanyi entambula zaabwe zonna ozimanyi obamanaginze nako lwaki basereebu presenter tetuwasa babayimbi tebafumbirwa batono nnyo era olaba abayimbi abali mu bufumbo bambikikwasaganyiriza Bobi Wine Bebe Cool Chameleone awo naye era owuliramu komawo jangu vaayo komawo lutaayawo batono ndowooza baba misa akyawo ensonga eyo kanjogereko bwe nti nge ndowooza yange oba olumu abantu be tuba tufunye tufuna bandongo bwe ndowooza abantu abafunye abakyala abo nga si bandongo ebiseera ebisinga gy'oba oli ennyo byofunira abantu b'oba okolaki b'oba obeera nabo kati webanga abayimbi ng'otandise kunoonyereza bakazi baabwe gye baba bajja ojja kukomekereza ng'obajje mu ndongo nga bitambulirawo bwe bityo eyo teri muntu afuna mukyala ng'omukyala ayagala nnyo okukyakala n'omwami nga ayagala nnyo okukyakala ne babeerawo nga era okusuka omugwa tekuliiwo nze endowooza yange kati n'abayimbi bano era ne bwe abakazi be baba bafunye kitegeeza baba beebo kati wootuukira okufuna omutuufu nti asobola okugumiikiriza embeera zo zonna mu mbeera yonna era oba weetoolodde ng'obawasizza abawera mpozi ng'osoose kutuula n'oguma ne weetegereza nnyo okufuna ekituufu eyo message sigamba nti oba egenda wa Kateero nti momo teyamujja mu bbaala mukyaki babagobayo basaba ddi bameka gwe bayimbi bameka abasaba batono nnyo ate lubuna lumu era kamera ng'evuddeyo batono batono abasaba batono abasaala batono abasaba ne mu kisiibo kino bayimbi baleka babala abasiibye naye nga bangi nnyo abasiraamu abalimu bangi nnyo abatasiibye naye nga basiraamu so omuyimbi yandikoze ati oba serebu yenna because kizibu nnyo okusanga nolaba Judith Babirye ngaki ono Katisi Sira Gashumba noonyereza bakazi baabwe buli omu gwoyogerako omukazi we gw'omunoonyereza ennyo waawa Morini Nantume tutandike nawulira Morini Nantume naye baagiramu bakyagala Sitesha Mayanja bawe waawa Sekyewa Wandongo nono gwe yaddamu funa waawa tugende ku MC Katsi mukyala we muki Dongo teto omulala ani awo bali awo abayimbi bangi yani Kenzo yayinani yali mudongo teto omulala Misaki gwe mpulira mukyala we yatali mudongo era kyovula abaludde nga bwe bali mu bufumbo bwabwe gye bali eyo kasita ofuna atali mudongo nga tomujje mu bidongo oyinza nze ngamba osobola okuwangaala mukko mu bufumbo oba celebrity status eno yesumbuwa omuntu n'akyamuka kubanga kyemanyi ku muntu serebu kyoka Bobby okuwangula ne Babi engeri gyatali wa bidongo wa bidongo wamulaba mu bidongo si wa bidongo owa Bebe wamulaba wa mu bidongo si wa bidongo zuwe owa Chameleone wamulaba mu bidongo si wa bidongo Misaki naye si waki si wa bidongo wetujja nga tubanoonyereza abatali ba bidongo era be baki be bawangalidde mu bufumbo
naye bw'onoonyereza abantu buli omu abeerawo nga alaba ndowooza akusingamu ku maanyi nga alabulira ebbanga ali kusingamu kaawo nze bwe ŋŋamba bano banina Rose simanyi gundi simanyi era bakomekereza babiki babidongo era God's plan yabeera mu bidongo beetooloolera wano bwe bati watabeera producer kuwasa muyimbi watabeera simanyi muyimbi kuwasa mukubi wa gita simanyi bwabiki batambulira awo ono mukozi wa ku TV ono kumujjayo ono mukozi wa ku radio kumujjayo babeera awo kubanga be bantu kibalemu okukwatagana because schedule zaabwe nsuubira nti schedule ya FIE ejja kukwatagana neya Kats kubanga amumanyi MC ono nga muyimbi oba kuba ekivulu tukimaze tudde ewaka mbadde nsuubira nti schedule esobola okukwatagana dani okubeera Zuwena atali wa bidongo nobeera ku pressure nga bebe kulu ali bweru ewe mubeera mwenna wabweru mu bufumbo buno ne wabanga siba serebwe nze bwe ndowooza abantu abasobola okuwangalira mu bufumbo y'okubanga omukazi tanoonyereza nnyo bikwata ku ki ebiseera ebisinga si kirungi nnyo okunoonyereza nkoko kyeridde kubanga bw'onoonyereza kyeridde tosobola kukola ki ojja kumanya yalidde kazambi enkoko eyo sijja girya kati gwe tonoonyereza nkoko kyeridde kati bano abadongo buli kaseera babeerawo ndowooza nga amanyi endongo gyayitira amanyi buli kimu kyayitira naye ono omukazi wamufuna amanya bba wange yagenze kukola yagenze ewa alimbalala n'aguma ne yeebaka abagenze kukola n'aguma ne yeebaka naye kati sitasobola beera abaamanyi abadongo kye bategeeza kyekibalemesa bwe ndowooza simanyi naye nze bwe ndowooza ye ndowooza yange kuba wangambye nkuwa endowooza yange nze bwe nkirowooza ye ntambula gye batambuliramu bati naye sooka okubemu ttooki gy'olaga n'amalako naye ye mwanjula mu bannamawulire bonna ensi yonna okumumanya nti ye mukyala wange tukubye omukolo kabe bano bantu ba bulijjo nga si serebu ogenda okutwala omuntu okumwanjula okubyemu ttooki munaabeera mwenna emyaka gyonna oba ogenda kumala budde kumalira bakyalibo budde kuwerekerako kugenda kwanjula muveeyo bagenda ate mu nnaku bbiri simanyi baabwe kati gwe obudde abwe bwe baamalaawo mu myezi 5 jjukire gye gyakayitawo ku Kateero ku muganda wange Kateero ne Momo myezi emeka omanyi abantu abafisa obudde bwabwe nti bagenze kwanjula bonna bakwata amakanzu gaabwe ne balina n'engendo zaabwe ze bagendamu abamu ne bazitta ne bajja ku mukolo mubaswaliza mwe mukola ebintu byammwe temulowooza nti twawukana naye abantu bano twabamalira obudde baali bangi abaagendayo nze wadde saagendayo kiringanga Kampala yanze Kampala kati nayawukana ne mukazi woyo City Events nayawukana ne mukazi we kati essaawa eno omanyi kye ntandikirako munenya mugamba gwe tuddanga mutumenya tutaddemu amakanzu gaffe kwolwo nalina okukola emirimu gyange wali kusula motors okubeerawo nga ntudde nnoonya akawogo kange nvuddeyo nzize maze olunaku lwange lulamba n'obusente tubusonze tutaddemu akasente kaffe n'obudde tubumaze tuzze ku mukolo myezi 5 oba mwaka gumu tazadde na mwana mbw ate mwawukanye oba tutubazeemu magezi tumalirize tweyanziza era owulira Sheri Matovu simanyani ono Nina Rose simanyi ono Dax Kateero simanyi ono watafumbirwa wa mawulire agenda na wa kidongo watabe zikyovula bwange zisaagala obeere ng'oli wa bidongo simanyi mawulire simanyi ozannya bina Uganda ebyo gasiya sikwetaagira ddala no zisaagala ku mutwe saagala tweyanza nnyo tweyanzege muganda wange Edi totera kwogera naye neyanziza nnyo neyanza era nze ne mu kamera sitiragirabikiramu bakubanga kyannumye nnyo bambi okulaba muganda wange nga bali awo basika mu Gwanda babali naye nze amagezi gembawo batuule nammwe bannamawulire kyemba mwogera ekintu kimu mubagambe bakwatagane ne oba omusanze mu ng'omaze okukola ka interview ng'omujjeko bakwatagane gamba omukyala yakwatagane olutalo alugjewo ate tadidde bagane talidde erijazaalibwa ate nze mmanyi si musuubuzi ali Nairobi osobola okusangamu naye musuubuzi waki oba ali mu Banganda kyogamba Banganda ze bannakenya bannange naye nga Dax wali olinnye y'amagye muganda wange agigumire waba yalinnye y'amagye z'amagezi gemuwa agigumire jafange ya walampe mpalampe alinyire ddala waggulu atuulaga ne kati nteredde ntende
bwamanya bwoba w'amagye bwoba weewandiisiza okuyingira amagye tebakukkiriza gafuluma kati yakkiriza yayingira ensonga yagimanyi bulungi nnyo nti bwoba kuva dda agimanyi tewali kyatamanyi byenjogera tewali kyatamanyi tewali kyatamanyi nti ku nsonga y'obufumbo tekuliko kyatagimanyiiko okusinziira ku bigambo bye twayogeranga kuva mu ntandikwa okusinziira ku bigambo bye twayogeranga kubanga tekuliko kye tutayogeranga ku nsonga y'obufumbo kati agume amagezi gemuwa alinnye loole ye jafanga ye agume amanye nti yalinnya y'amagye emuvuge paka gyekoma alwane lutalo lwe eri Nairobi jafanga naye eri ku bizinesi kyoba oba ki musuubuzi waki abaana bakuba katambula kiraga chumba wagira ati nawira yangu mulo simanyi fix famaika simanyi kati god's plan kati ali ku gundi rikimani kakati muganda wange bakuba etambula bweti gyatambulirako kati gwe daxi simanyi kangendeko musenyu njira nsima kati gwe abata kutegeera ebintu bye abata bitakyabitegera muganda tweyanzege mwebale nnyo mwebale sula moto nkwagala nnyo muganda wange nayagala akamotoka genda waawo wasula moto akuwa kibanja mpaula agenda omuteese muganda wange wali awo nja kubambawo enamba ze mubere nga mukwatagana naye machi ndi awo nga kalenda kiriramu amafu opposite waliwo akafuta bakayita Africa awo opposite ekibanda kiri awo genda awo motoka zibeera ku Alali zibeera ku Muzuli eziri mu Mancholo biki kadi agikuweerawo ng'ofuluma ng'ogenda tweyanzege Sozo Property Consultant bagamba bonna ebyawaka ebyomunju babikuwa mwebale nnyo mwebale